kitundu kyaffe kino eky'olwaleero eky'emboozi ezitaanyumizibwa mu lutalo lw'eruweero tutunuulidde abamu ku bantu ab'enjawulo ate era abaakola emirimu egy'amaanyi mu lutalo luno. Gertrude Njuba ne Olive Zizinga, abakyala bano babiri be baasinga okubeera nga baatiikirira n'okubeera nga basukkulumizibwa olw'okwenyigira mu lutalo olw'ekiyeekero lwa NRA oba luyite olwa NRM, era nga bano balina emirimu egy'enkizo okwali n'ogw'okukola ng'abayambi ba Ssaabayeekera Museveni. Bano be baavunaanyizibwanga ku by'ensula ye, endya ye, abagenyi be n'ensonga endala ezitaali za mu lutalo. Bano bombi bakakasa omulimu ogwakolebwa amaka ga Kalibbala mu lutalo luno. Zizinga ajjukira nti Nnaalongo Kalibbala yali mumanyifu nnyo mu nkambi ya NRA ey'ekitema Masanga kubanga ye yawanga abalwanyi ab'ekitebe ekikulu emmere. Zizinga agamba bwe wabaawo omuntu awa munne emmere ng'ekirabo ti oyo ateekwa kuba mukwano gw'eddala. Era erinnya Kalibbala y'ensonga lwaki lyamanyikwa nnyo mu nkambi y'abayeekera ey'owaggulu. Era akakasa nti Nnaalongo yali mu kiti kikye kubanga baakolagananga naye butereevu naddala nga balina ssentebe waabwe Museveni. Ye mukyala Njuba yategeeza nti olutalo lwa NRA alugeraageranya ku misinde egy'okuwanyisiganya obuti oba giyita ejjalire nti mu misinde gino buli muntu akolako ekikye wabula omuntu asembayo kasita akola bulungi ttiimu yonna eba ekoze bulungi. Njuba agamba nti abantu bangi baakola ebintu amakula okusinziira ku kiki naddira we babeera baakikola. Nnyindo Kyezira ye yali avunaanyizibwa ku kunoonya emmere ya Museveni. Ono yali amanyi abantu bangi naye yanywerera ku maka ga Kalibbala bwe baabeerera mu kitundu ekya Kitema Masanga. Njuba agamba nti ye yasinga kwasaganyanga bantu naddala abaakyaliranga ssentebe oba abajaasi baayagalanga okumulaba. Omulimu gwa Njuba ne Zizinga gwali gwa kuteekateeka nsisinkano ng'ezo n'okukakasa nti buli kimu kiri mulaala. Era Njuba yali amanyi abajaasi batono okuggyako ab'oku ntikko abajjanga okufuna ebiragiro oba abaaleetanga alipoota ewa ssentebe. Ng'ensonga lwaki yali tamanyi nnyo Sulaiman Kalibbala kuba teyali mujaasi wa ku ntikko oba omuntu eyabeeranga ku lusegere lwa ssentebe. Nti ssentebe yalinanga ebimumalawo bingi akaseera we yabeereranga ku kitebe kuba yatambulanga nnyo okulambula enkambi ez'enjawulo n'okwogeranga n'abantu ba bulijjo. Njuba agamba nti ye ne Zizinga baateranga okugenda ewa Kalibbala n'ebitundu ebiriraanyeewo ku bigere oluusi nga bavuga bugaali, wabula ng'era oluusi ebiseera ebimu bwabeeranga buvunaanyizibwa bwabwe okufumba emmere emirundi Nnyindo Kyezira bwe yabeeranga taliiwo. Wabula Njuba agamba nti kimuluma okubeera nti abamu abaalwana obuteebalira mu lutalo luno tebaweereza mu gavumenti eno gye baalwanirira olw'amateeka agaaleetebwa ne gabateeka ebbali nga ensonga lwaki n'abaana baabwe era tebasobodde kufuna mukisa guweereza mu gavumenti eno. Njuba agamba nti abantu abamu balowooza waliwo ssente ez'okuwa buli muntu okuva mu Greater Luweero teekako ne Rwenzori, wabula ssente ezo teziriiwo ng'ekyalibadde ekikulu kwe kubeera nti abantu abaalwana bafuna emirimu mu gavumenti eno kyokka nakyo kirabika nga tekisobose olw'amateeka agaateekebwawo. Omulala ayogerwako mu lutalo luno olw'eruweero ye Sonko Kezironi. Sonko ono ye yali omumyuka w'eggombolola y'e Makulubita kyokka ebiseera bye ebisinga yabimalanga mu bulimi bwa mmwanyi era nga gwe mulimu gwokka gwe yali akola ng'olutalo lwa NRA terunnaba kutandika. Amaka ge gali Kinyana Mpindi n'awali enkambi y'abayeekera enkulu kuba yali ku ttaka lye. Ono agamba nti okuyingira mu lutalo luno yasooka kusisinkana Yoweri Museveni mu maka agamu ku b'oluganda lwe nga yayitibwa Samuel Ssenkubuge. Nti ono ye yali ssentebe w'akakiiko k'ekyalo Kawumu akabayeekera akaasooka mu 1981. Sonko ono tajjukira nnaku za mwezi nti naye ajjukira bulungi omulundi gwe ogwasooka okusisinkana Ssaabayeekera ono. Nti baalina akafubo wabula kaali k'akaseera katono naye nga kabamala okubeera nga boogereramu ensonga enkulu
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Naye nga kabamala okubeera nga boogereramu ensonga enkulu era ng'ensonga enkulu eyo yali yakuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda n'okuzzaawo emirembe mu ggwanga okutwaliza wamu. Sonko yalina endowooza ey'okulaba ng'Obwakabaka buddamu okubeera nga butambula bulungi era nti olutalo olwaggwa Obwakabaka buno ne buddawo awulira ng'essanyu yalifuna. Wabula Sonko ajjukira nti era olutalo nga luwedde yafunamu akafubo ne Kabaka Ronald Mutebi yali alambula essaza lya Bulemeezi oluvannyuma lw'olutalo. Ti Kabaka yafuna akadde n'awayamu n'abaali abalwanyi n'abakungu ba NRA ab'oku ntikko omwali Moses Kigongo, Elia Kategaya, Amama Mbabazi, Paulo Kagame, teekako omusajja mukulu Fred Rwigema, Proscovia Nalweyiso, Musinguzi, Matayo Kyaligonza ne Kizito kya Mufumba teekako n'abalala bangi. Sonko yalina mukoddomi we gwe bayitanga Krani Magoto eyabeeranga ekikandwa ng'era okufaananako ne Lutamaguze yatemulwa. Goto naye yattibwa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa. Ono yasibwa ku muti n'asindirirwa amasasi okutuusa lwe yafa. Sonko yategeeza nti bawagira olutalo lwa NRA mu ngeri ey'ekyama wabula nga kyaddaaki baatuuka abasinga obungi ne bavaayo ne babeera nga baluwagira mu lwatu. Sonko bw'ajjukira okubonaabona kwe baayitamu tayinza kwerabira kuba kifaananyi engeri obulumi ddala mu kubonaabona kwe baayitamu essingo. Ono agamba nti baalabira ennaku essingo awataali mmere n'amazzi ng'olwenkuba lwetonya abantu bagiyaayaanira gy'oli nti egenda kuggwayo mu ggulu. Ono agamba nti amaka ge gaafuna ebizibu ebiwerako wabula nga yafuna essanyu ery'omulundi ogumu Pulezidenti Museveni lwe yakyalako mu maka ge mu 1986. Ono agamba nti yalaba oluseregende lwa Motoka nga lukyama ewuwe ng'era Museveni yali azze okubeera ng'amulabako. Bano baatula ne bejjukanya engeri gye baabonaabonamu nga bali mu nsiko. Omulala ye Emmanuel Kayondo ng'ono yali mulangira. Omulangira Emmanuel Kayondo ow'Essemuto Kikondo loole ye ey'ekika kya Bedford namba UV 718 yagifiirwa mu lutalo. Eno yali motoka ya musajja mukulu ono Kayondo Salimu Saleh gye yalagira okubeera ng'egenda okunona emmundu za UFM ze baali bawambye bwe baalumba balakisi y'oku lubiri nga werekerwako Kizito kya Mufumba ne Ssekiziyivu. Kayondo yavuga Saleh n'emmundu okuzitwala e Kanyanda mu maka g'omugenzi Erunasiya Kisitu eyali omuvuzi wa bbaasi eyayamba ku lutalo. Ekkubo ly'ebigere eryavanga ewuwe bano lye lyabatuusanga mu kibira wakati awaalinga enkambi y'abayeekera. Bano bwe baabeeranga mu nkambi abayeekera baakozesanga amakubo ga njawulo okwewala bambega ba gavumenti okubeera nga babaggwamu. Bano nga bali mu kuvuga mu masaŋŋanzira g'e Kawumu gye baasanga Museveni ne Kigongo ne babavuga okutuuka e Kanyanda. Museveni ne Kigongo oluvannyuma baabavuga ne babatwala e Kikunyu. Eno Kayondo gye bamulagira okubeera ng'aleka loole. Mu kiseera kino loole eno yali erina okukozesebwa amagye ga NRM. Kikunyu wali wa mugaso nnyo eri Museveni. Enkambi yakubibwa mu maka g'omugenzi Kabugo era nga we wali ekitebe ky'amagye ekikulu. Baakozesa leediyo okulagira Kayondo okutuusa emmundu e Kanyanda. Ekiragiro ky'okutwala emmundu e Kikunyu kyali kigendereddwa mu kukakasa nti motoka ekwasiddwa amagye ga NRM mpozi n'okutaasa Kayondo singa bambega babeera bamugoberedde. Nga wayisa akaseera
Kayiira yasaba aba NRA okubeera nga bamuwa emmundu ze. Kino kye kyavaako abayeekera ba NRA okubeera nga bayita Kayiira okusobola okubeera nga bamalawo obutakkaanya, era ng'olutuula luno lwatuumibwa Kikunyu Conference olwalimu n'abantu ba bulijjo. Kayondo ono teyaddamu kuvuga loole ye wabula nga yayingira ebyobufuzi bya NRM bagite paalamenti ya NRM mu biseera ebyo. Era nga paalamenti ya NRM yatuulanga ku Bukatira Primary School. Omubaka wa disitulikiti eyawummula Perezi Katamba ye yakubirizanga paalamenti eno ate nga Haji Juma Kasozi ye yali omuwandiisi waayo. Kayondo ye yakiikiriranga mu luka gw'ekikondo wabula ng'oluvannyuma lw'olutalo Kayondo yagenda mu maaso n'ebyobufuzi era n'alondebwa ku bwa ssentebe bw'eggombolola ly'e Ssemuto okutuusa mu 2020. Mu 2020 ono yaggyibwa mu kifo ekyo n'abavubuka ba NRM abaali bakulembeddwa mu Richard Kizito mutabani wa Joseph Waswa ow'emugomola. Mu mwaka gwa 2003 gavumenti ya NRM yasobola okusasula Kayondo loole ye ne ssente. Era bw'atyo omulangira Kayondo n'agenda mu maaso n'obusuubuzi ng'ono yali alina n'essundiro ly'amafuta mu kabuga k'e Ssemuto.